Mbadde nsaba owulirize odi eno ekwatagana ku Hajjati ne Haji. Waliwo omuntu akubidde essimu essaawa zino kati ng'agamba abeera Kajjansi Hajjati gye babeera. Anyinyonnyodde buli kimu ekikwatagana ku Hajjati. Naye ebigambo byonna by'ayogera alaga nti Haji talina musango. Omukazi ayagala kubba bintu byani bya Haji. Sooka owulirize odi eno. Nkwegayiridde mpanvu naye ebigambo birimu biwulirize. Yiyo eri ku ssimu. I'm fine. How are you? In your clip on TikTok. So I decided to call you up or to text you. In on the matters concerning that lady. Hajjati. Zura or Zube? Zube. Yeah, it's Zube. Because at the village they know Zube. Okay. Mainly it's a long story. She's someone who is not easy, but it's going to be very hard for people to believe. Because for now, Haj has nothing to say. I don't know actually Haj. I just see them on the village and I know them. It's going to be very hard to get support because already nga Hajjati nga ye yakutaba n'amawulire bonna n'abatwalayo okitegeera Bali ku side ye. Which is very hard. Omanyi, it's very hard. I rarely support men. Owulira. But while wekituuka nga kisuse nga it's like it's bleeding nga kiruma. Tuwa tetusupporting anti basajja naye weekubamu akafaananyi olina muganda wo nga bamukoze ebintu ebitasaana. Because it comes up, that is the third guy. That is her game. The same thing, she did the same thing to the first man. First man yetata wabadisha. Then the second man, the father to some boy still. Because even where she constructed the home right now apparently, that same land, it belongs to another guy by the names of Eddie. Mutebyani? He's called Mutebi. He works in Mundeva. He's some rich guy. You understand? Kitegeera. So it comes up still they get issues. Supporting Haj, but Haj needs to get also justice. You understand? All over what and what. She's this kind of person even who doesn't pay people. You go in the village, you ask your muntu akwesa abantu tabasasula. Amabanja negamujjula. You understand? But it hurts and it pains. You can get a full story from those cases of Kajans. Yes, she was saying Babe Kajans Balemedomuwa support our police. When she took that gun, she was after the house and some money. 26M. Naye ate omuwaliwo webigambo byayogedde n'agamba simanyi teyeetaaga nnyumba yeetaaga bwenkanya bwa mwana we. I'm telling you, oba oyagala genda ku poliisi y'e Kajjansi. Naye kirala omuwala gwe boogerako Nisha omumanyi? Mulungi nnyo. I know the girl. Gwe muba mulaba omwana embeera ali mu mbeera ki like? Embeera ng'ovudde ku ekyo olaba this girl omulala eyavuddeyo n'ayogera. This other girl. This other girl yennyini nnyini omwana oyo abadde ne ba boyfriends ng'omwana. Okiwulira? Naye where the justice is going to come kubanga medics basobola okugira ne bamanya nti spam count ne bakebera nti spam yoono oba si yooli. Eyo ebadde part 1, part 2 nayo ngenda kugiteekayo gundi mpanvu nnyo tosobola kubiruuza kubimalayo. Ngenda kubipostinga mu bitundutundu. Twagala Haji naye afune obwenkanya. Baleme kumutwala butwazi kumusiba nga teyamaze kukebera mwana. Part 2 nayo ngenda kugiteekayo eneta.